Magistrate okuyishuinga order kitegeeza nti omusango gwawulirwa dda. Bano abayita ba trespassers. Ate kitegeeza nti omusango gwamala dda. Lawyer waabwe yani. Lawyer yabali omuruka agire ebinya by'emmese. Lawyer waabwe yani. Because for you, nze itegana nnyo Abaganda. Abaganda bugamba nti enzi kuteruma kundi gonoli ya dazota affect anambuli kokko. Program for us we have done our job. Our job. Omukazi bwagana okuzaala tebafulumye mufaliso. Omugole bwagana okuzaala okolotya tebafulumye mufaliso. Okolotya bakwata okwasi tebafulumye. Kakati my role is not to arrest. Your role is to inform. Kati ngono nekyo bwemuyambi tieni simu eyo eriko zino bweziti ne bannanyineza abakutiisa bakubira bwe nakwata ziyeza abatta abakazi nakube simu ngeraga ku police. Tamale twali nawe tuli mu discussion. Oyina kyewayogedde ku muntu bamuyitaani eyali ku kyalo kyewamwe Nasali eyazaala omwana omulalu. Nanziri. Nanziri yazaala omulalu. Saakitegedde bulungi. Anti kiri bweki. Nanziri ogambye bazaala batya bebi n'aluma ebbeere ly'omuntu. I'm talking about Malice. Nti Nanziri. Omuwala Nasali. President yamujja waabwe. Nasali talina mwana tabba. Mpulira. N'amutwala mu education. Namuteeka yakola embwa yaabwe nga bwe bajooga abalala bonna ne bajooga bano baboogerera mu byalo kati eyo mu famire y'abanasa temusobola kufunayo temusobola kukajjayo ne bwe mukola mutya ne bamujooga ne bajooga ne basiimulyako ebigere ne bakola ki nakyobe ne bajooga omuwala n'avaayo n'agenda mu Judicial Service Commission bwe yafunye omulimu mu UNESCO ne bajjukira. Okay. Ekyamukubiza yafunye omulimu omupya. Nga bazibba basatu. Ne bamujjayo. Amaze kufuna mulimu. Agonja nali mututte Busoga nga tayambadde. Mpulira. Malice. Yeah, I don't believe in Malice because sijikola. Nemba gamba nti omusajja bamuyita Basirabaki. Basirabaki ye deputy gundi. Yali agenda ofuna obulamuzi. Nekivaayo ekikazi nekivaayo yankwana emyaka 10 kasaba amaze obulamuzi okumumuuma nekidduka nkuwinyisa nemmanju nkuwinyisa emmanju mukazi nkuwinyisa emmanju nze sisaala mpulira because bwaleetwa Malice. Yes, that's Malice. Okikola otya? That's Malice. Mpulira Kasujja ne bamulwanyisa ku ssente ne baleeta Nandawula eyali mu electoral commission former electoral commission chairperson. Ozala abaana bakenene endoso. Ozala abaana abalema. Malice. Yes, they don't believe in Malice. Nti omala okunjoga mbu atajje mu meeting atajje navuma first lady. Betta fali ku mutwe. Tetuliddamu. Ababa bakola obuwa basonyiwa kuba sinalaba yagudde eddalu. Sinalaba yo agenze waabwe nga jemu engoye. Era mulime kusonyiwa. This woman etukubiriza kusonyiwa ku church wa. When did you realize nti omukazi ono tumubanja? I left the state house 3 years ago. Ngenda ku celebrating independence anniversary in September. Can anybody come to my wife, my house? It is looking for what I stole from state house. 3 years out of office. Bajja kunona bagamba Tamale yagira yeto sibuza nakubuza asidi yenyine ali concentrated baona nafumira mu mugongo okakaza ate onje let us assume wavayo you have received information bakuwadde time obadde time tugeze you have received credible information ndindaga wa Bobi Wine ne muganti ndaba abaserikale wakanti nyumba yange bajejeje kumbi tubanja laptop je bajja museta Sambo busambi kiralani nembolekezo olupiro. Olupiro olukute mu acid. Ne lutunula yeri. Amasasi nga gavuma. Abaana be bakulonda bakunonerako emmundu. Group eyina Malice gyotalabangako. Bensonga, tekine ensonga. Abaganda kine ensonga. That's why for us Baganda oteeka moto. Naye lwaki tosonyiwa? Lwaki totuukako ekiseera n'ogamba nti bano mbasonyiye bavuddeko? Atuuka n'ewaka ewa yavaayo nadda kakati ono gundi kagole kivumbi talyanga ku 10 ne bw'omusiba mu kkomera mpulira ojja kutunda bibye
tekinesonga chinesonga bwaba gwe chinesonga ajja kugwa ddalo adduka ekikazi kidduka kyo kimaze okudduka okumisa omusajja obulamuzi abadde Tamale Mirundi mutabani wa Yohana ne Mole n'amatovu mukene nakuwunya ne mumbugu okakasa nkuwunyisa mukene mumbugu gwa malisi bw'oba kye wakola waffe twakula that's why siri mubbi sikuba ku muntu luyi n'abaana bange sibakuba n'abakazi sibakuba kuba twakulya ku kyalo ekisasula nga bw'okola ensobi nga bakusasula osasula ngalikolera ddala nalaba omusajja bamuyita Sebowa yina gye yabba ne bamusindikira agali genyini gasulanga emmere kusigiri bwegatire gagiwanika amayembe aba afumba ewa Sebowa ng'emmere egenda mu bbanga nga tuli baana bato tojja kulya mpuli ne bamugamba okulya Sebowa yalekanga ennyumba nzigale ne basangamu entumayaddubuiti oyo nanziri maama we yasanga omukazi ng'agenda kaliisizo okuzaala olubuto ne lumuluma n'ayingira mu lusuku omukazi namutumira namugamba nti gwokola kyabo maama tineyamba yola nangalo namuyozaawo nangalo mpulira naye yamugamba naye naawe oli mukazi ozaala naawe oli mukazi munnange ozaala kyonkoze nkirabye oyo bebi omanyi bebi omulalu siraba ku bebi mulalu era nyina okumuteekako ebbere yalirumira mu makati omuntu yenna bamuzaala mulalu olwamuteeka ku bbeere yes an insane baby abyozeze musisi kakati musibe bamuga bala bakagendayo n'entwe yako n'entwe bala bakagendayo kajina yalabikako kubanga eproblemu gye bayina abagavumenti ati abagavumenti bayina problemu President Museveni ayina factors esatu ezimutawaanya ayinza obutazisolvinga why tukiyita reinventing nti you must deworm yowa government enfaanana zivaamu kakati the problem enfaanana ziri mu close nnyo naye nti tezisobola abo agenda okugula eddagala zeziramuza kakati image tagisobola nti ojja kukwata kitatta nti kitatta abantu tebamwagala enduru zijja kuvuga mwe tubamanyi buli muntu gwomala okukozesa osuula musuule waliwo excitement nekitatta abantu Mirundi abadde avuma abantu tumusuule mukijje bali babatta bali babakubanga babatta bali babattiddewo why public yagamba no omwana abakoledde nnyo naye temusasula muli bajoozi mane Museveni alina akasente waliwo alowoleza mu sente ennyo naye mbaga mukamba buuli a sack of omo can a sack of omo turn a piece of Chicago back as original state omo ne bweba kutiya tesobola kuwoza kisiiriza nekiddamu kifuuka muti naye bo sente bananka bitwa sente amongi ye deputy speaker sente you will be defeated with your money Besigye yaleeta defiance n'akola ekintu abazu era newandiisa akatabo kange abazu the ladies are clear the bazu and those who want to protect Uganda from further deterioration abazu be bagisuula oba bo banoonyi ba ssente waliwo kankubuulire ekintu ensi ekyuka nti gundi Haji Nasa Sebagala bwe bamulonda ku bwa minisita yasanyuka nnyo naga nti bemulabaabo Museveni ajja kulagira balagiri yayitamu bamugiramu mu kasengejja where you see people like Amelia Kyambadde and Maria Kiwanuka the type of Sebagala cannot be ministers. I see. Bo babadde bakolera mulinga they want a parliament with the dignity yekitiibwa with the dignity. Eno yasiimu it comes a time when you have a dignified parliament who can be a speaker. I see. But if
You have appeared in every scandal. Tikisoboka ate bado chimbane nyako nti bo balowooza sente zaabwe zikola. They don't respond. Oyagala tugamba nti image ya parliament bw'ojjanga oyagala bwa speaker nga wali mu scandal eno wali mweno image y'abagirimu abagala ogikuuma tebasobola kukkiriza ng'okozesa ssente. Tikisoboka. Okozesa ssente abadde parliament tugirabanga ebiseera ebisinga eyagala nnyo akasente. Abantu babadde baddukira mu parliament wakadaka babagobye mu ttaka the same names ezabagoba abantu mu ttaka abali mu efere scandal ate bafuuke balidinga batya parliament. Njagala waliwo lume badde etambula ensereko MP yagenze emagere Nsereko yavuddeyo mu nnyivu. No, Nsereko is very calculative. Nsereko tumuzanyisa. Nsereko is a risk taker like me. Mwana wa nyina. President yamuga nti wagira gundi. Olanya. Nagana. Namuga get out of my house. Bantu ki abali basobola okwekandaga ne bafuluma state house. I apologize your excellence. The money move. The same blood, we share the same blood. Mama wants to you are Mwenyinas. Yes, tetulimba. Nebaga nti kasiru omusajja yefuula kasiru nayita kuva omusolo. Ne bayimira. Nti wamaga kasiru genda nti mwebale nnyo basebo ne bamukwatirawo. Kuba yali alimba. Abenaale mu badde dealers bajja ku mukolo gwa president nga bambadde t-shirt nga mulimu esaati endala Museveni olugenda ne bagiteeka wano ogwembuga gusaata gutuuseeko. Yes, kakati Nsereko Besigye yamwereegamu nnyo wano Nsereko n'amukuba. Kakati if Besigye goes to Gundi eyo challenge Bobi Wine gyafunye. Those who hate, yes, the enemies of Besigye are not going to come. As a youth in Nsereko, eyajja ne bamulebolinga n'okuba rebel MP ate kati ki ekikyuseemu? Nsereko olaba Nsereko ayogera emirundi emeka. How many times? Naye wano Nsereko bw'omulaba ng'agenze mu Gundi wa Kiseke eri akavuyo. Nsereko bw'omulaba ng'agenze kulwanirira abantu. He speaks very little. He evaluates situations. Tiyasooke wa Bobi Wine naye Bobi Wine n'avaayo. Era Nsereko yakolera Bobi Wine. Yes. N'asirika n'abeera neutral. Kubanga what you people don't know. Anti mutona ye abala. Am I going to carry Bobi Wine in his bag? Kubanga Besigye buli muntu yenna abadde agenda ewa Besigye ng'amukwasa mumanye yantuma oyo Katikkiro wa Buganda nga yakwata briefcase ya Besigye omuyanda we. N'akwata amanya Mushega naye n'amufuula envoy. N'akwata Betty Kame n'amufuula envoy. Kategaya naye yali amufudde envoy. Kakati whoever goes to Besigye katabo kange wekali whoever goes to Besigye Besigye Washington Tower tewali amusinga kubanga yawulira banne babidandi bani bawakapapulu nga bagola okukola ekibiina bakyalenge nge Museveni nga tetunagenda mu referendum ya bibiina ye n'akitandikirawo. Kakati kitegeeza abaali tebaagala Besigye tebajja. Abagenze naye bamugisa muntu bamuwanda lulusu bakiiza. Kakati when this man comes to you early, you are likely to chase away people. Ono yabadde yali mudireyinze yali muge no. Naye Bobi Wine kyayina ntayinawo written agreement nani. I welcome everybody. Come to Magere. For Abaganda tuli bwetuti. Abaganda bumujja okwogereza mu muwala nga mukwata akatambala akeeru nga mukawa. Gundi kyakola kyatukoze ffe nga ffe gino mirimu gya miso babadde batiisatiisa ono Gundi house controller Mwennyinaze Nakyobe okuva nole bamuteekawo bamulondola ne South Africa nawa asayatula mu kabiri naye mmwe munaakola mwekka. Do you believe that you can work alone? You think that State House is a farm that others are visitors or Americans?
no kiki ekyagudde kuno ne bagoba ne bbaawe twembalasi ha kiki ekyagudde kuno you humiliate even those who have worked closely with you abantu ngaffe ababawako obujulizi nti bwetubakubabyalo tewali awakana kuba twababeeramu kantegeere omukazi we bamukoze eki babadde baagala muli awo ani nakyobe kakati kana akasajja badde bakayita bazibu Francis era enamba yaako njiina nagikutte naye olaba amasimu ge kakuba nti kakubira ono ne kakubira ono ne kakubira ono ne kakubira gonna amasimu nagabasitinze essimu mirundi miso ate ffe tetuli mu ebyo ffe tutubuuza ffe miso tugibuuza wabijeewa miso tugibuuza mbu simanyi mbuoli ku munaala mwabo era twagenzeeyo twagenzeeyo nasani tubagaa essimu evugirokambuze sooka ntegeere kiki ekyabaddewo anti nkubulidde nti details zaako zonna ne bekakolagana nabo some of these phones are for powerful people in the security ndaba lisiti z'amasimu mangi agali mu buli lunaku neki ekyakolebwa ne audio baagala ki baali bamwagaza ki kyenjagala okumanya ekyo bakola ki era baali bamwagaza nabo bali mu ddenja baagala kutwala mulimo gwe bamutiisatiisa baagala sente baagala ki tetufunangako kabinja kafaanana kati mu Uganda I'm telling you I have read history this mafia which is in Uganda has never been anywhere munsi mpulira nti for you singa olutalo lw'omunsiko muti mwali luwangudde Museveni fought with this war because it was accommodative nga buli ajja amwaniriza abantu ejjoogo lyabwe bwe bakujjana bakasuka ate obakolere nalinja badde bamulanga nti ate nze mirundi mumpita mu meeting you call me in a meeting state house eyavuma first lady muyempitangamu munatyamu babadde oyo bamwagaza ki nkugambye bamuli bubi president yamugamba atule mu cabinet ani nakyobe nassa tugenda kutta badakivaako abaana be babalondoola kakano simanyi bazibu Francis baakuba erakola bati namba yaako eri 07526666466 ate erinnya lyako lyetuufu bazibu Francis era kabadde kakozesa akubira oli amutiisatiisa kukola ki gwe na wano oli ku international wetuli na wano tukulaba n'engalabi yaako you see are you going to bear to be alone kakati Francis ayina baakola nabo abanene batiisetiise any person would go to Nachobe if her husband faces trouble naye mwe nemugoba naye oba emitwe girimu ki where are you going to go divorce maybe we don't know batambula ne sente tuziraba sente zitambula ziyitaayita mu kaseera akatuufu kati omupakistan atunda spare part yanoonya ekyo yasuze ku akasi yaveni yalese miliyoni za $2 nga zize kola ki mulia mu video ngenda kutandika mukuba bulango ngenda kutandika kugundi zange audio recordings musanyufu nnyo yabadde entebe kati yavuddeyo entebe ekiro yasuze wali ku akasi yaveni oyagala tugamba nti omusajja oyo nakati mu ggwanga akyali yakomyewo yali adduse yatunze ng'anoonya ki wano yazze kukola ki yakomyewo kukola ki sebo yatunze akalimu kati omuminisita kamwadde miliyoni ya $, owokubiri emitwalo gya $5 waliwo abakyala babiri buli omu yafunye 5 ono agenda okwesimba mu Kampala ono ayambala esuuti eya bbulu abantu bategeere nti otunda byabafugwe wesimbe mu Kampala bajja kuka information oba ogijja watabale mirundi era omusajja yakomyewo ayina nawe yasuze nadistributinga sente nga bali kodinga nga bamwanirira mayina yatuukira ku hoteri eri ku lwentebe gulo yavuddeyo yasuze wano ku akasi yaveni aze kukima spare part mulala yazze n'akasente ababoda berinde boda berinde kasokutwala erugazi badduka buddusi n'ekiruddu ebyembi
bisekerwa tetwalisekedde kintu ekyo naye bitusesa kakati Pakistan is back. the Pakistani is back, so buli accident victim anatwalibwa mu kooti, I mean mu ddwaliro. Kakoza mutali mu 79 79 eyite yawandika nti bad news Akena is back. Mulanda muboti bad news Akena is back. Bad news the Pakistani is here. Pakistani yakomyewo anonye spare part mulala. Pakistani yabagamba yali abuulira abaana be bakola. Kenya ni police takataka. Uganda ni police takataka. Don't Rwanda no mess. Tozanyira ku police ye Rwanda. Era mu ababodaboda mbasekerera. Boda gye basinga okubba bukisa. Money comes to you early. You are likely to chase away people. Ono yabadde yali mu delays yali mu no. Naye Bobi Wine kyayina ntayinawo written agreement nani. I welcome everybody. Come to Magere. For Abaganda, tuli bwetuti. Abaganda bumujja okwogereza muwala nga mukwata akatambala akeeru nga mukawasenga nga babaaniriza babatwalira ddala nga n'omuwala abaamufunye edda ng'omuwala ajja ababuuzaako ng'agenda yaddayo kasita senga abawerekera n'abaddiza akatambala kammwe omukazi agaana kasita senga abaddiza akatambala ekitegeeza omuwala abagaana era ffe tetuswaza yuka tukuwe mwanyi n'onywa amazzi n'otuula nitunyumya naawe omuwala najja n'atunuulya omusajja anti kyenkubuulira nti Bobi Wine eyali badde looloye. He has not made any agreement with Besigye. Who is Besigye in people power? Who is he? Nti ate kankubuulire emmere ey'eminwe n'ey'akatogo kitegeeza ki nti eminwe tegyagattiddwa ejja ery'empogola ne omuleeti tebifaanagana ekitegeeza nti tuwaaka tugeerera nti abagenzi baffe tebajja kwekuba mubamanyi ababesigye balina sigiri balina okutukumu temuli Besigye tukita inoculation theory nti is preparing the people for bad news. He is trying to undermine and isolate Mugisha Muntu. He is preparing to join people. Meeting ya tobolaba nti nje mukana n'ogundi mukatabo kange aka Okitoba 2018 Besigye samuteekamu basobola okufuga eggwanga 2018 samuteekamu nababalaga Besigye yali aweddemu tewali asobola kuwa Besigye kaluluke 6 time. Yes. Nabaga nti Mugisha Muntu jeno Mugisha Muntu ng'abadde president ono Robert Kyagulanyi asobola okubeera vice okitegedde nga mwagadde bano abalina ssente kakati abati abalina akakundi akajoza ensente akatukuba ne tugenda basobola okukozesa Katumba Wamala nga vice we ye General David Muhoozi kubanga ate kwekirabanga ekizibu but you must protect those who have money abatidde bano ababye sente bano abaana abatujoze bakajiji ntwe ya pusi bani abajoga ensi nabano bannabo abekwese bakajina bani abayina real estate abayina money abatya nekugamba nti wano Meja Jeno Muhoozi asobola okugenda nekiryowa kiwanuka kuba waabo ne bakola kubanga Mugisha Muntu kalinga kabiriti nga kalimu kamu mu matchbox. You cannot force Museveni out of power. Musobola okufuna Somalia, musobola okufuna Libya, musobola okufuna ki. Somalia was a very good developed country. Somalia yakuba Ethiopia n'egituuka ne mu Addis Ababa. Somalia nga eyina Somalia muje yambisiza ne mu kino no kankubuulira anti reality anti kugamba reality bwe tukugamba ti omusajja oyo yali atambula bulungi n'agwa mu accident tuba tukusinza tukugamba nti mbaga Somalia lyali ggwanga ly'amaanyi
Amini bwe yawamba wano gavumenti Somalia yali mobilizing amagye n'amawanga ga Africa bajja beba mujjeko. Amini bwe yalumba Tanzania Somalia Siad Valley yavayo batabaganya. Ebyuma bya sukali wano nga Somalia gye tujja spare parts. Kakati toyinza gamba omukulembeze alinga mukazi ali mu nnyumba. Omukazi bw'ojja ekiro n'omugamba nti bw'ofuluma bwenduyingiramu bwendiyingira osula bweru talukukkiriza. Ekitegeeza omukulembeze you must have omuntu gwatatya kumulivenjingako. Naye possibilities zonna zibaddewo nga okuyita mu kalulu okukoma ku bisanja emyaka anti kyegamba akula naye akula. Nze mmanyi nti problemu ya Museveni ya Uganda akagulupu kana akajoze ensi kati akasula ne poti munju kekukumye ate kati kubanga nze wena basekereranga kati kubanga tekasobola kwogera nto ya pusta kubalale kana akesiro nkata kubalale omuko yali yanonyanga zena makuti ya gasente kakati what are they going to do nti febe bakuba ne batujoga fetu jobogerera can it happen is it human nti bana abana bamuwanga akugamba nti omwana we yasoma n'atuuka emakerere atuuka semester esembayo what happened miliyoni emu n'emubula yagijja wani wona omusajja gundi ow'ebugiri basalirwa omwana we n'anoonya omulimu mu gavumenti ne gumubula bwanika n'agumu owa DP ali wakiso. Yes. Yes. Gundi Aisha Kabanda n'agenda yesimbawo ne independent n'akwata emmundu ye ne yeebaka empigi ng'akuuma obululu. Omulamuzi n'agamba tetujja kubala bululu obwo kubanga aliwo abadde asulawo naye ekyanyiza Aisha Kabanda ate baloya beena alimu nga bawoleza independent kati akole ki nga tebatulowo teolina gwe balowoozaako balowoleza mu sente sente zijja kwogera zino nnyo obululu ejjogo lijja kubaako werikoma ku baana abo abaana be babonyabonya Museveni waliwo yali ayagala kiyoola akikube ku ttaka okikuba ku ttaka fe tuli basiru.